bisa gwakajja mu industry ya media myaka ebiri wagumu niwe yambisa ekyokunvuma osobola okurisinga ofuke sitamu mu mulimu gwo nenga okumanzi nene werabira twali amateeka ono twala omukiso gamba abayimbi bannange mwenna okusalawo bakuvume baba kutekeko negative publicity nga kikolera choice yo kuba buli muntu alina kyayagala naye nze si kyayagala negativity mu career yange okujjako ng'omuntu onjogeddeko ekintu ekirina obukakafu n'obuleeta n'obuteeka noga nti suuna kati nga bwe muŋŋamba suuna ndi mulogo leeta obukakafu nti ndi mulogo waliwo abagaye nina essabo leeta obukakafu ng'ondaba wansanga mu ssabo nga nkola ebikolebwa mu ssabo obiteeke mu bantu sijja kaana waliwo bibadde bigenda mu maaso obutambi badde butambula oba abantu abamu ku social media nga bw'omulabira dda nti yeye kati nze bw'onkwatira mu kintu ng'ekyo nze mba nakyekoze sisobola kuwakana mba mmanyi nti yenze n'ekintu kye sikoze nze ndi musajja mukulu nina abaana bange bakuze bali ku TV bakulaba suuna ali kino suuna ali kiri suuna ayagala abakazi abakulu ate bamuwasa buwasa ne mwogere ebintu byo ku mwaka ne gugwako omwaka ogukubiri ne gugwako omwaka ogwokusatu nga Uganda eringa etaina mateeka ate nga gavumenti amateeka yagateekawo wegali so nva waggulu nga ngamba ntya nti nawandisa ensonga zange olukiiko luno lulumba aba unprofessional journalism ba journalists abali unprofessional abakola omulimu gwa journalism mu ngeri etali professional wano wenkubira gavumenti omulanga tindoza bateekao censorship board esengejja bannamawulire abayingira mu mulimu guno kubanga omuntu ava eri mu mbeera ze zonna zavuddemu n'ayingira omulimu guno tali professional tamanyi kikyakukola tamanyi n'amateeka nti gayinza omumukwata n'ayogera nga bw'alabye ekyo gavumenti nkuba omulanga etuyambeko kyekimu ekyokubiri wakati mu bigambo bimwogera mutukosa bwe muti mutukuliyetingira abalabe omuntu n'abeereyo n'akukyawa oyinza okuba nga faani wabadde mulokole takwatagana bintu kukulya kigambo ddogo basaba faani n'akukyawa n'ava ku bantu abadde bakwagala n'akuvaako nga bakutaddeko false allegations nti olina essabo olina biki n'oluzinga bafaanizi nga miliyoni emu nga balokole okitegeera ekyokubiri mwe mwenyini abatwogerako ebintu ebyo bannamawulire abakola negative comments eri obulamu bwaffe abatwogerako amawulire amakyamu mu breakings up families zaffe oyinza okunjogerako ndi omukazi yampasiza nga nina omukazi ewaka tabali talina kyamanyi nonjogerako musimanyi njagala omuntu gwe bayita gundi nga simwagala mukazi wange n'anoba kisobokera ddala nosaanyawo famire yange okitegeera ensonga eyokusatu mukwata amanya g'abantu amalungi nze as far as I know bwe mpangadde mu nsi muno simanyiyo kikyamu kye nali nkoze muntu yenna naye bw'oba nti ndi mulogo kitegeeza oba bagamba nti nina abantu benzize nkosa mu bulamu bwabwe nga mbakosa nga mpita mu ddogo kati muddira amanya gaffe amalungi ge tuzimbidde ebbanga ddene ne mugateekako kasasiro mbu tuli babi naye nga tolina bukakafu kirala mbadde ndowooza nti twandibadde bannamawulire kano kalinga kalowoozo naye ensonga muzendeeta wano naye nga tekalinga kalowoozo mutandika okupractice nga kyetuyita investigative journalism nti suuna mulogo nti tandika okufata paka lunomusanga nga asamira akuba ensaasi alina omuntu gwasawula alina eddagala lyagaba oba genda onongezeyo omu ku gwe naloga oba namuloga kinyanya nga kyewandikako nti suuna ye yaloga ekinyanya kino kireete ugamba oyo yegini gwe naloga adulira agambe nze suuna ye yandoga olukakafu buubwo ekyo tuyita investigative journalism bwe mani n'omukazi omukadde eyampasa leeta ebifaananyi by'embaga leeta okwanjulawo gyekwali na buli kimu kyonna kyonna kiteekewo ekyokusatu onsaba otya ebiwandiiko bya properties zange nga tewali aziclaimingako nti zize ebintu wenadembiraga nabagambyeko nti biri mumisango nti waliwo abikayanira nti tuli mbikayanira muduke musaba ebipapula muleeta ebipapula abagagga abalala bo nga temubasaba ebipapula byabwe ebikwata ebyobugagga by'abantu bimanyi ti ekizimbe kyagundi kikyagundi lwaki bo temugenda ne mbasaba egundi eno show business omuyimbi aba n'ensonga lwaki alaga ekintu ng'ekyo naye mmwe mulabamu kibi kyokka nti kyenabadde ndisimanyi ndi mukweraga biti omwo temusobola kulabamu nti nabadde inspiring abavubuka beesinga emyaka oba n'abantu abamu abansinga emyaka be-inspiring nabo bagende mu maaso bakole ebintu ng'ebyo temwalabyemu advantage oba temwalabyemu kirungi kirimu ekyo bwemwalabyemu bintu si bibye yeesoma bya mukazi biki omukazi bwakuwa ekintu kiba kibi ng'omukazi akikuwadde kyoyagala okuŋŋamba nti omukazi bwakuwa ekintu kiba tekikyali kikyo kiba si kikyo so bannayuganda tutayinge up tegyemu embeera eyo abayimbi mutegeere ebigambo bingi naye obudde butono kino kankiwunzikerumu kyonna kyonna abayimbi baffe mutegeere
nti wali amateeka ono ampunzika agasobola okukwata ku nsonga eno ng'omuntu akuvumye ebintu byakuvumye nga tabinako omutwe n'amagulu atawo tunzikira ku nsonga. Nze ng'omulangira Ssuuna nga nkulembeddwamu obanga bankulembera ate nga bandimye mabega still baloya bange Elgon Associated Advocates nakubye ekitongole kya media ekimu nasazeewo mpasubinga omusango ekitongole bakiyita Next Media Services abakimanyi mukimanyi ekyo kikulira kiina wesobola okugamba wonzo kitegeera abatakimanyi be bananyini NBS ne Sanyuka TV. Nasazeewo mbaguleko omusango olw'ebintu bye bazze bankolako ebimu nali nasirikadda n'ekyansusseeko kati nesalawo nzigule omusango kubanga bwe nebuuza ku baloya bange ne mbalaga n'obukakafu bwa video ya show eyali ku Sanyuka TV nabalaza akatambi nga abapresenters bana bandiko banvumira eddakiika 40 nga sheeyo ekisinga okwewunyisa bonna agikwasaganya ne ba panelists basatu bonna tekuli ali ku side ya muyimbi no bonna bavuma buvumi ngeyandibadde ng'aga nti bakagira ataasakanya yenyini nanyini show yenyini nga yagamba noga nedda oyo muliba temuga nti busamize ayina essabo jja batwalayo gye ko Ima Road. Imagine nanyini show newunya manager amanaging station yeyo nakirira mu comment singa program eri airingibwa ng'abantu bonna bayomba buyombi nti kibavumisa omuntu kiki ensi teyina bintu birala bijiruma okudda ku muntu okuyingira personal life ye ne mutandika omuvuma comments zona nga ziri negative erisho naye manager kikaacha atunulya show eriko negative comments notagisazamu nosiganga ogenda maaso olwokuba mwagala likes mwagala views on the expense of kwonona linnya lya muntu atabawanga ko lukusa kumwogerako. Njagala Next Media ndeterewe nawandiika bwente mbaga munjogere nga kebicha njagala balete essabo lyennina balindage njagala balete abakazi abakulu n'embaga zeba kampasa njagala balete buli kitu kyonna kye banjogeddeko mu ka video ako mbuze ndi muyimbi yalemererwa nze nakona mu bikikonwa